kitalo nnyo kitalo ddala ekiri mu kibuga Kampala. Ebizimbe bino Hamu bye yazimba Omugaga Hamu bye yazimba ku Mwaala bireese obuzibu, abantu bafiiriddwa emmaali. Mwaala abantu bafiiramu, kwegamba ebizibu biri, abantu bakaaba ebizibu bingi. Ndi ne mwami Kwezi Robinson ayiseeko mu kibuga ekikulu Kampala akaabye Maziga ng'abantu bamulaajanira, mwami Kwezi tuyambe mugende mwogereko kimala. Amaduuka g'abantu gonna Amazzi fulo 3 zonna Amazzi ebintu babitutte, bantu bali awo bakaaba. Mwami Kwezi abantu bakulwanira bagamba bataasi. Bannange nsanyusa okubalaba mwe mwenna bannakibuga, abasuubuzi, abantu bannekolera janga, abavuzi ba bodaboda, abatakisi ababadde basimbaawo, mwenna bannange mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njuza okukaaba Maziga Bambi obadde tuyinza butakaaba nga ndaba emmaali y'abasuubuzi etokomoka. Amazzi gakutte okuva eno Hamu wonna we yazimba ku Mwaala paka eri wansi. Bodaboda nga n'emitto gibuliddemu, era ababodaboda kyemmanyi nti nno pikipiki ezisinga zoonoonese. Ababadde bakayingira amaduuka ga Hamu wano wansi wonna bano twatunda ttaka lya kitange erya jjajjange kandeete capital, byonna emmaali efudde. Enkuba etonyedde essaawa zibadde 2 zokka. Kampala naafa. Wano abantu mulina akajanja, twayogeranga ebintu bino nti no Bazahara Luyulika baalidde ssente, bakansala bonna abanuupu baalya ssente, n'endala baazitwalako ku kitebe. Buli mwezo n'asituka n'agenda mbu alambule Omwala. Hamu n'abawa ssente bonna. Kati atubagambye nti nkulimba. Lukwago n'ababuulira nti bannange nti guno Omwala gwe muzimbako mubulookinga amazzi agandibadde gatambula, kubanga amazzi ago agamu gaavanga eri ne gajja ne gatema bwe gati ne gayingira mu Mwaala, amalala ne gava eri ku bizimbe ebyali ebyo bya Hamu eyo ku kisaawe ne gayingira nga tegamaze kufuna miwaatwa mirala, naye nga gayingira buyingiza Omwala ne gagenda. Kaakati Hamu olw'amaddu amangi ne bakama abe abamukozesa okuzimba wano, okuzimba wali wonna ne bazimbawo wonna. Kaakati abasuubuzi be bafiirwa emmaali yaabwe. Hamu yeebeerera wali kutuula, tafaayo. Kaakati abantu bali mu kibuga bakaaba, bakagoba abatembeeyi ku nguudo, abantu tebalina kyakulya, abantu obumaali baabwe bapangisiza obuyumba ne bagamba nti katuve ku nguudo tupangise obuyumba tuyingire munda muno. Amazzi gatutte buli kintu kyonna. Kaakati kikyosuubira ekijja okubeera. Ndabya amazzi bannange ne ŋŋamba Mukama Katonda enseddawa. Bano abasooka okukolerwa ebintu byabwe babasasula. Na guno gujja tebabasasulanga, baabalirira ssente ne bagamba bagenda baliyirira, tebabaliyirira. Eriasi Lukwago n'abagamba nti bannange kye ndabagamba kyekiikyo. Nga abavujjirira Hamu ssente okuzimba amayumba nga bayita kulinga mufaawunya. Ekisinga okunnuma singa ebintu ebyo bibadde bya Hamu ng'omuntu sandifuddeyo. Hamu aliwo nga kagologoosi. Ezo ssente si zize. Ssente ensi yonna emanyi gye ziva. Nga bakoze Hamu yasinza okukola okusinga abalala bonna. Bakirumira abaasooka mu Kampala ne bazimba ebizimbe yabasinga. Bo balina bitono. Anti nabo bugologoosi. Badduweke Lubega tojjukira bwe baalinga mukyala baawukanye n'omukyala n'amugamba nti tugabane ebintu Kayindo tafire n'avayo n'agamba nti mugeze mukwate ku bintu byange. Amponyi. Bamuyita Amponyi? Ono yafa. Kaakati n'ebintu bino ne ssente zino eza Hamu mwenooza omugagga omuto nedda. Banga nti buloko baazigabana. Nkugambye buloko si osanga yagundi, osanga yagundi, osanga yagundi. Ssente ezo zonna si za Hamu. Era tulina ebifo bingi nnyo ebyetaaga okudivelopinga, era Mwaala gwe gwalina okudivelopingibwa. Abantu bangi baavaayo ne bagamba nti ate Hamu kino kyakoze city, clean city, smart city. Ebizimbe bino birina engeri gye byatereza ekibuga Kampala okubeera nga birabika bulungi. Byandibadde birungi nga bizimbye mu kifo ekituufu. Era tutwandibadde na mutawaana gwonna nga bizimbye mu kifo ekituufu. Era Omwala ogwo gwandibadde mulungi nga baguzimbye ne bagukulaakulanya so si kuteekako bizinesi zaabwe. Kaakati Omwala gwakulaakulanira wa?
kubanga luli twalabanga ku environment n'olaba amazzi bwe gatambula singa baguteekako akatimba ne bateekako amataala omwala ne gutunyumira kyandibadde kya bulambuzi. Kyogamba nti kino baakola okuguzimbako baali baagala kwongeza ku byanfuna byabwe. Bali ku byanfuna byabwe. Nakivuba oyo yatunyumiranga ffedda. Ng'awo ennyini we twapakinganga motoka zaffe wonna bazimbyewo. Wonna olw'obizimba. Ani yawaawo haamu? Mbu yasabalizi. Era ani yali minisita wa sports ebiseera ebyo nakati gundi yalikaani maama Janet Museveni era ye yajja n'alambula ebizimbe bya haamu nga bizimbibwa ne balaba parking zonna engeri gye zitwalibwamu kaakati eri yonna emanju mu owino yonna bamenyayo waliyo omwala era mu owino y'emanju amazzi gonna abasuubuzi bambi endibota zaabwe ez'engoye zonna zaafa. Naye mulamu wange alina endibota z'engoye ze yali atereka mu sitowa zonna zaafa. Bantu nga bali mu nnaku y'amaanyi. Kaakati nze tombuulira mugagga mbu simanyi omugagga haamu ng'ate oyonoona bintu by'abantu. Golooza ssente mmeka ez'abantu ezifudde awo? Looni z'abantu mmeka? Looni zokka abantu aboolekedde okutwalibwa amayumba gaabwe. Waliwo abakola statement ne bagamba nti teri nsi bibuga bitaliimu gundi nkuba bw'etonyera ebibuga byonna bikola bitya. Gano si mawulire. North Korea yagenda nefuna amataba mu kibuga kyayo. Oyo omusajja Kim Jong-un yawanika ku kalabba abantu abaali bakulira ekibuga 10,000 n'abatta bonna. N'agamba nti ekibuga kibalema kiti amataba ne gajja mu kibuga ne mulyoka mulema okuteekerateekera ekibuga. Kaakati haamu oyo ya finansinga bali mwezo okulaba nga Lukwago avaawo. Kaakati ye bali mwezo agenda kukulembera biki? Omuntu ayinza obuuza n'agamba nti Lukwago yaliwo tewaliwo mataba. Gaali luddawa? Tegaaliwo. Ate haamu yali azimba waawo? Singa Lukwago yaliwo? Allahu akbar. Era yali amulemesezza. Yali amulemesezza kansa agireezereeze. Abo baluyulika abo bemulaba bwe mwateeka mu nankani oyo yali ya ssente n'atemerako n'ekitebe. Lukwago n'abawandiikira ab'ekitebe balubongoya ebbaluwa mujje tutunule ku nsonga eno. Baalabikako? Tebalabika. Ssente baziri. Bakansala bonna buli omu agera bw'ati. Nabuuza wano tegusuulwa. Ne mugamba tegusuulwa. Tegusuulwa n'akona n'aguba. Omanyi Kwezi waliwo ebintu ebimu ebitoogerekeka. Konze tegusuulwa walya ssente. Tegusuulwa tasobola kulya nga ayagala nnyo abantu. Tegusuulwa tasobola kuyitibwako ssente. Nedda mwami Kwezi. Oyo munywanyi wange tukuze ffenna okuva ennaakula. Anedda weete. Awo oli mutuufu omumanyi. Tubadde naye ku lubalaza, tubadde naye ku street. Bangamba yatunda ne ku naanaasa. Tegusuulwa nze namusooka okuyingira mu radio. Nga ffenna tubeera wali mu kalikye. Nayogera ne firimu. Twalina kalikye yaffe awo ennaakula bwe twabeera. Mwami Kwezi ng'atoyera history. Bannange. Nze natunda ennaanansi awo ennaakula nga ntunda obunaanansi Obufalansa. Awo mu katale. Bwe bulina obuso bwe buti. Buno obufumite nnyo. Nenga waliwo abukaawa. Nali nkyasoma by then. Nga mbutundira awo. Ng'ebikuta obiwa Matovu Junior. Ate Matovu Junior yaliwo ennaakula nga awo grade yalinnya dda naawe. Nga grade yalinnya dda. Naye tegusuulwa tukuze naye. Tegusuulwa ekikwatagana ne ssente tebakulimba. Nojjolayo n'anojjola. Ayinza obutalyaza haamu. Ebyaddala. Bakansala bonna baabawa ebbaasa. Nga zaaki? Zaakulaba nti nno bayisa ekiteeso ekiwa haamu awantu awo. Lukwago bwe yatwala resolution nti tutwale haamu mu kkooti. Kanso n'etuula n'egamba nti nno resolution egamba haamu tatwalibwa mu kkooti era taliyirira kintu kyonna. Tegusuula mubuuze munywanyiwo. Anaabyogera. Ajja byogerera ebbali wabweru wa kamera. Ye mu kamera tayogera. Tasobola. Nitakyalabika tunaamugjawa. Ojja munoonya. Tegusuula mukubire wano ng'omuwaayo akantu. Nakomya mukubirako jjo. Bwe yamaze okukwata akantu ate yazeemu okulabika. Akubira ali bubi. Bwe yabadde tannakafuna. Nga tuli bungi. Nga muli muti. Ennaku mugisinda babiri. Bwe yamaze okukafuna. Nga gutusaza mu kabu. Nolowooza nti ono munywanyi wa ddala. Atakyakwata. Kati bwe yafunye akantu tasobola. Abo be bakansala be tubadde nabo. Ali mu bugagga. Ate obugagga bwa nnaku mmekewo.
nedda akasente sebo kajja kangi ne bakaba kangi era jakkalira ennaku 2-3 awunzika ajja kugamba nti no yafiirwa mu kyalo n'agenda okuziika ye Mugaga mu kika atomanya munange Moses nsaasira muna kasente kampita mu ngalo nafiirwa mu kyalo kasente kemba nfaaki akati Hamu sente yazibawa bana abaali bawaana nti Hamu ebizimbe bino bana ebirabisiza bulungi kyalo abantu bayina ekyalo Kampala wuno ya kabwasi kyenjagala okubuulira abantu bayina ekyalo okimanyi nange nali omu bwentyo abantu bayina amaalo abantu bayina ekyalo kuba ndalaba ebizimbe neŋŋamba waaw guno omala gubadde gutuwunyirira nze bwe mbadde bwentyo gwanyumiriza ebintu ebyo nti abantu bakaba bafa kuba ndabye amazzi nga kaakati ddala eyo development noba ayina enteekateeka ekola ki Omugaga Hamu nekyabalagako baali bakyazimba amazzi ne gajja ne gatwala ebintu by'abantu emifaliso gy'abantu ne gyonooneka omuceere gw'abantu ne gufaana buli kimu kyonna era abantu ne basigala nga bawaana omanyi abantu omuntu emiliyoni emu ettisa abantu 1,000 ebyaddala omuntu ku miliyoni emu ng'ogimuwadde wano bwoti akola ekintu ekigenda okuttisa abantu 1,000 nina kyembuuza saawa eno ng'amatanga amazzi ago we galumbye amaduuka g'abantu waliwo asobola okuba nawolereza Hamu n'agamba nti naawe vaawo Hamu ayina abantu be ayina babuloga nga bakola batya bawa ssente bo nga bagenda kuwaana alaba Sikayi ng'alwana era kakati olaba story eno gye tukoze kakati bagenda wabiriyo abagenda okukola defensive ng'akuvuma ne mbwana yesigama ennyama nga bagenda gamba gwe Kwezi oyogera biki wali olabye eki naye ayogera nti wali olabye eki bw'omubuuza osulawa tayinza kukubuulirawo abuuka myala naye ogenda asula Mwami Kwezi abantu bagenda kugamba Mwami Kwezi akoze sheeyo awala n'Omugaga Hamu nze Mugaga Hamu sinza muwala naye si mugagga n'omusisinkano oyinza mugamba ki mugamba nti Hamu kyewakola tekiriiyo abantu baffe ogenda baleetera okufa n'abalala bagenda kufa olwa pressure n'abalala bayinza okuba nga bafudde olwa pressure n'endwadde eziri mu mazzi ago nina waliwo omusajja omukazi eyafudde amazzi era gaatutte emmotoka ye kakati olaba mu kibuga omwo mulimu abalalu baddukanamu n'abatasuwegi baddukana okufa obufi batasuwegi mulimu abalwadde bakafuba bajjira bonna bakolola bawandula mulimu abantu aba buli ngeri amazzi gajja gayingira mu dduuka lyo gayingira mu muceere gayingira luddawa byonna embiro nga ziri muli baŋŋambe kati bano abatundira ku kkubo bano abatunda ababa n'obugatto bwa gatto kati bayina engeri gye baziteega kati bafunye baziteega nti ziva mu dduuka ne zitambula ndowooza okiraba kakati omuntu neewoze looni ya bukadde 1,000 nzize nkole essaawa eno ebintu byange byonna bifudde nze ŋŋenda kukola ntya embeera eno tuyinza gikomya tutya ey'amazzi cause already Mwaala baguzimba enkuba ekyatonnya n'ekyegenda abantu kye balina okukola kuva mu maduuka ago gasigale nga makalu kati banaakola ki kakati nedda kankubuulira tugenda mu sizoni kati no sizoni tugenda mu musana abantu olaba akakuba akakyatonya kabakozi bwe kati kati bwenatanatandika enkuba ey'ogwomwenda gwa 10, 11, 12 banaaba bakyakola amaduuka bagaveemu bakulire waggulu mpozi upstairs naye agawansi waggulu basulayo busuzi nga bayindi be basula mu bintu kakati tunaakola tutya omuntu Mwami Kwezi osabye kinene nedda abantu balina okuva mu maduuka bizinesi eri eyina osigala ng'etambula balina eyani ya Mwami Hamu kakati etambule ez'abalala zo zife oba ayina enteekateeka ng'agamba enkuba weetonya n'ebigira nkuwa ebirala ng'oteekamu paka ddi ye sente alina sente sizize wadde sizize era azigaba agaba buno obuswaziswazi buloga n'agenda n'amuwa miliyoni 5 n'amuwa 2 obuswaziswazi abugaba byonna gwe nkulaba obyogerera mu mutima gulwanirira muntu wa bulijjo muntu wa wansi naye ababuloga ongambye nti babasasula bagenda kuvayo nti bakuvuma banvume bwe banvuma n'enkutuka ogenda yongeraga vaawo naawe nze bakanvumira emyaka natandika akalulu 2011 natandika n'abalonzi nga banvuma kati 2011 bakanvumira emyaka emeka nedda gwe waguba kakati era ng'okyavuma Kwezi abakuveeko buvi banvumye obunyarwanda banvumye oburundi bampise Kwezimaana simanya kwezira nedda banvumye ebinene ebya wansi ne banvumye ebitono ebya waggulu kati ogenda kunvuma kati waguba nze naguba nnyo
tebakyalina kye bavuma kikukanga nasooka nentya bwe banvuma ndi ne tamale mirundi nenjigumya ngati muzeyi tamale mirundi okimanyi ensonga nze ngenda kuva mu buntu buno abantu banvuma okufa bufi nanga nti nno labe ne mbodo ne mugamba kiki nanga nti nze banvumye emyaka gyonna banvuma nga mwana wattu nentandika okuteekayo bulungi abantu banvumye kati n'abanvuma mikwano gyange era bwe ndabye ekivumo ng'oli tannanvuma nenga nti kati ono ng'ataakeereye kubanga sawa bino oba musuubi olina ddeni epitirivu eryokunvuma naye kasita ekituufu mba nga njogedde mazima gwe oyagala bwenkanya eri bantu nze njogedde mazima bano abantu nze hamusi yaliise ewange bano abantu bayingira mu maduuka gano nga tebamanyi mbwe enkuba weetonnya gagenda tebaalo bambi abantu balina obwagazi bw'okukola kati bwe bagoba abantu ku makubo abantu beegatta mukaaga ne bapangisa edduuka ate hamu kyeyakola yabawa grace period ya myezi 3 osasula emyezi 6 esatu egisooka gya bwereere kakati abantu ne beekuŋŋaanya 5-6 ne bapangisa edduuka baali ku makubo ne bapangisa bafune ew'okukolera kakati ebintu byonna bifudde nve ekisinga okunnuma be bantu abalina looni kati gwe omulanga mpozi okuba gwaki abantu bave mu maduuka ga hamu ago agalimu amazzi gali agatalimu mazzi bagabeere musigalinako buzibu gwe wano emaali emaali weeyonoonekera mugaveemu amaduuka mwagala ki tetulina ffe budde bwagenda kubaziika abantu puresha zibakubye okwata milioni 3 n'obiteeka mu dduuka ogenda okugira nga obugatto bwonna temuli mulimu kakati ndo kati emisanasanako kalekaleko naye obugenda okukya ng'edduuka ali olituuseemu ate abantu basuzaamu ssente webale nnyo emaali oba wakagireetayo ale wakasasula omusolo ogw'emazzi ago kubanga labe gabadde mangi nnyo pikipiki z'abantu ozirabye kati ojja kwekanga n'emirambo nagyo mwegiri tegiyinza butabaamu egy'abaana egy'abantu egya buli kika egy'embwa nagyo mwegiri kigenda kuvundira awo kakati bwe tubeera n'ekibuga ekifaanana bwe kiti waliwo abagamba gwe Kwezi tomanyi emyala gyonna ne mu mawanga ag'Ebungereza waliwo abampeereza zi message bwe twakyogerangako wano gakulaakulanya emyala gyago bakulaakulanya nga balina enteekateeka ennungi oli n'azimba wansi nga wagazi nnyo ate n'ateekamu zi outlets amazzi mwe gayitira muno okuyingira mu mwala kati amazzi ago gandibadde galina obukutukutu mwe gakola ki bwe bayita bu distributaries obwo ne buyingira kakati wano tebuliiwo nalaba wansi eno yataddewo ekintu kinene naye ate kakati agava eri waggulu waliwo agava eri waggulu nga go tegagoba mwala kati mwami hamu tasobola ddeeta nkolawo onda ne basima yawalala nga gagenda kakati amazzi gafubutuka waggulu wali ku Luomo Street gajja galiko gajjira mu korasi kati ago go toyina control era ago gegagonona gano agayita mu mwala gali fine naye agava wali waggulu ku Luomo Street agava ku Namirembe Road wali waggulu ago gegajja agava mu parking kadde wano guno omwala jukira baali bakula enguudo zino nga ziyingiza muli mwala webale nnyo kati guno omwala egatuuka nga tegayina we gayingirira mu mwala gayingira mu maduuka nga gadda mu maduuka jukira n'eri omwala guba gujjudde kakati gwe gumala okugira nga guseetereza nga gukwatako n'eggano webale kakati amalala gava eri waggulu ku Ntebe Road ne gajja ne gakkirira agala gava wano waggulu wano nga ku parking kadde ne gajja gonna ne gajja eno wansi kubanga gonna gabadde gakkirira ne gagenda mu mwala kati tegakyalina we gayita bwe buzibu hamu omuwa magezi kisa siina magezi ge muwa kuba gwe olabika olinayo ku magezi g'osobola omuwa nga mutudde n'omuga akola kino na kino na kino amagezi Lukwago yagamuwa yagana okugakola kati wano era Amaziga gagenda sigala gatwala abantu mbazo gaye bakole batya bave mu maduuka ffe tukooye Kwezi mutwogerereko kati mpise mu tawuni ngenze n'akamotoka kange kana akatono ng'Amaziga kalimu anti obadde ogenda nako kati wakituvuze ennini anti nene madamu yagenze naye naye neekusanga mu kibuga aga amazzi ago akamotoka katadde ku bbali anti ofiiramu kakati nempatanya nenvuga ntaddeko amataala Kwezi mutwogerereko anti mutulaba bwe tuli mbadde ngenda bagamba tubogerereko kimwe mwalonda mugambe bali mwezo era mbadde ngenda baga nti mugambe bali mwezo Lukwago yalwana nga wano emyala tebamala gagizimbako nalaba Lukwago yali alwana omwalo gwe baleme guzimbako nga bano balwana baguzimbeko ekibuga kinyuma kibadde kinyuma nti nga tekirinaako bizibu mwami hamu yabadde yateekawo singa ekibuga kibadde nga tekirina matabaago kyandibadde kirungi era ebizimbe byandibadde birungi tuli Maziga naye kati Maziga meere
kiringa kuzimba kalinaayo mu lutobazi nga buli enkuba lwetonya mwewanika waggulu kalina ekunyumira kakati kyekimu n'ekibuga ekyo kinaatunyumira tutya kijja kutuuka nekiseera kiminyike olw'amazzi tunaabeera tutya ate wali embeera ejja kuba eggaye ninde bana abantu babeeremu obuvunaanyizibwa newankubadde mwagala ettaka ery'obwereere kubanga buli hamu wazimbye wonna wabwereere talina wagula bagamba bamuwaliizi ani amuwaliizi gavumenti kyeki kanso yandibadde muwaliizi Lukwago yagamba yatwalawo obutwazi pulezidenti n'awandiika ekiwandiiko nti oyo akkiriziddwa azimbe pulezidenti yali atuuse kaawa awali amataba alina obudde bw'aba talina budde akulembera baani abiraba ku TV akulembera wani pulezidenti bannayuganda be baliwo beba bafa amataba lwaki ebuduuda ensozi bwe zibumbulukuka bangu amangu ogenda okutaasa nga leero olumiriddwa nnyo abantu bannange anti tetulina babaka babaka ba paliamenti bonna twalonda biswazimalende no yakomyewo malende yakomyewo kati tombulira malende kakati akomyewo kulayira addeyo alwale yajja kunoonya kalulu n'asala omutwe ne gubeera ng'ogwa Buda malenda owulidde malende naagufudde muze naye abalonzi be basiru be baamulonda alikana akayimba walaba bafumba empuuta nti mponye walaba bafumba ebijanjaalo nti nfa nze nfa kati agenda kulayira omunafu ng'alabye bw'alaba abukisaasaana nti nfa bw'alaba abuwungeera nti mponye ye malende yazza akubye wero akubye ekigatto gundi amuli wano emabega raini beyagala alibwa raini kati wali munupu raini wano yali anvuma ntakuvuma raini wali onvuma oliwo munakasanda munnange mbwe ekintu tokitambuza wano juzi wagenda kukaba Maziga agajjulujjulu ne nkugamba nti ekyamalende munnange gwokikwatamu omusajja waffe omugizi nga weewakana nkugambe raini tomulaba nga yeetaddeko n'enguli raini oba malende raini anti ye king oli ye queen raini munango oyiganga ottafe bannakasanda tuli basanyufu omwana muleeteko ku kyalo ewaffe aleese omubaka mbwakize muzonna ziri kale bwerewe mukwano gwe yafa yamuyimbidde n'akayimba ani nakimuli kibinyi yafa ate noono mulwadde muyi mbu yawunye wero gye yabadde yambadde ogimanyi malende ajja kuzannya obukodyo bwonna bumaleyo naye abantu bamulaba batya nga bamwongedde emyaka 5 mu nsobi talina byalwaniridde Kampala yakoma kulwanirira Segirinya olwafa naye n'agenda e Nairobi mu Aga Khan gye yakola amaka yakomyewo kulayira yakomawo kunoonya kalulu ng'asaza omutwe gulinga Buda tojjukira bwe yakola akakodyo mbu bamukwata abasirikale bamukwata ebiki ne bamutuuza mbu ne bamutuuziza yenna ali mu kigoye kiringa kigawuni bino muyaye bannange kakati Kampala terina bajjogerera gwovude ogenda kubogerera nja kwogerera Kampala n'abantu abali togenda koma leero nidda ssebo okyakola nga lwaki nzinja kwogera ekyomukisa omulungi sigulwa sesigulwa engiyita akatono kennina kendya ate sigenda ku mikolo toli akatwa ze sigenda ku mikolo mbujja kunsanga eyo musimanya Kwezi bankoledde ecupa y'amazzi mugikolera ani sigenda ku mikolo ngenda kuginkwatako egy'omunju egya famire ate bwe ngenda mu gya famire amazzi ngenda nago nabo batya abeewamu tomanya mwami Kwezi tomanya nsaagala kutwala nnyo tujja episode mpolampola tebinnaggwa ntandika butandisi katono wano obadde olabula kati ogenda kwogera paka ebanava amaduuka gano agagira nja kubawa amagezi buli lunaku onaaba toyiseewo njagala mbawa amagezi bannanga abasuubuzi nga mukyayagala okubeera abalamu temwagala kufa pressure temwagala kukola ki muve ku nnyumba ezo ezigendamu amataba bano abazimba bo banoonya bizinesi nalize simanyi nti n'omwala bagwetaaga banditutte nno ate ne Nakivubo Bulu primary school mbu naye amwagala agenda mama Jeneti amasomero gaffe nga gaggwawo bisaawe bigenda amasomero gagenda mama Jeneti ate nga yalambula ebizimbiddwa olowooza bw'anaava ku kitanda talambulizigana amaduuka musibe bulungi mweraba